Omuyimbi Rema Namakula era nga mukyala wa Dr. Hamza Omo bw'ati si musanyufu nsonga ki nja kubanga njikuwa era nja kubanga njituusaako mu maaso awo. Ate enteekateeka zonna ziwedde, olunaku lujja kuba lwa nkya. Mukulu Mick Wine wali ku Jahazi, ate ye omukulu Gravity Omotojjo Lugogo Cricket Oval. Byonna nja kubanga bituuse wa stage eziri zitya, byonna ojja kubanga obimanya. Ate munnange abantu bo b'enjawulo beeyongedde okubanga ate bagendako mu maka g'omukulembeze w'ekibiina kya NUP okubanga bamulabako n'okumutwalirakoko ebirabo eby'enjawulo, okumukulisa bingi. Byonna ojja kubanga obimanya. Ate ye omubaka omukyala w'Emityana, omukyala amanyiddwa nga Joyce Baagala, ye atonedde abalonzi be abawadde ki, byonna ojja kubanga obimanya era nja kubanga mbikutuusako. Bw'oyongere okubanga weekomedda ku mukutu guli gumu gwokka, MCK TV, era bw'oba nga tona subscribinga kekadde subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, ebisigadde byonna nja kubanga mbikuwa. Tutandike n'omuyimbi waffe Rema Namakula. Ono munnange alabiddwako ng'ali mu budde bwe obw'eddembe ng'anyumirwa naye si musanyufu. Rema agamba nti kansooke nkulageko bambi. Waawo wabaddewo kizibu awo kaganya okubanga kapulayinga ke mbadde njagala kubanga mbateerawo nkulageko engeri gy'alimu kubanga bambi anyumirwa obulamu bwe, naye nga mu kunyumirwa obulamu obwo gy'avudde n'abanga yoyo Rema waffe ng'ali mu budde bwe obw'eddembe, naye kiki ekitamusanyusa agamba nti abantu bafulookinga kabokisi ke bamubuuza ebibuuzo mbu nga tetunakulaba ewa principal, nga tetunakulaba mbu luli yali mu ddwaliro tetwakulabayo n'ewaka tonatuukayo. Rema agamba nti waabanga agenda okulaba omuntu talina gwe yali ategeezezza nti bannange ngenda alaba muntu, nti era ne wabanga oba asaze okubira muntu essimu nga oba amukubagiza oba akola kitasooka bagamba nti bannange nkubiddeko gundi essimu oba nemubuzaako nti muleke abantu banyumirwe obulamu bwabwe. Muwulidde nti muleke abantu babeere mu mirembe gyabwe era banyumirwe. Temukaka muntu ku muntu, muleke okukaka gundi nti ate kino okola otya, simanyi okoze oti, nti mwali wano ku Kenzo nga mulemeddeko nga tewawishinga Kenzo manya wati, nga tetwalaba nga simanyi omuteereddeyo kaposite, nga tonamuyozaayoza simanyi kuki kuwa presidential advisor, nti ate kati muvuddeko oyo ate mubuukidde principal. Agambe bannange muleke abantu banyumire obulamu bwabwe, muleke abantu balevinga obulamu bwabwe nga bwe babwagala, si kubakaka nti ate kino ate kiri. Muwulidde? Ndowooza awo mujja kuyiga. Nga tuvuddeko eyo munnange tulaba nti omuyimbi Mick Wine n'omukulu Gravity Omutujju lujja kuba lunaku lwa nkya. Mick Wine kijja kuba kitokota si kisaanikire owali ku Jahazi, ate ye Gravity Omutujju e Lugogo Cricket Oval. Okubakakasa nti buli kimu kirudde, kambalageko Mick Wine ng'abakakasa. Ebikutte bite ebikutte bite uno mwaka n'ebikyala bite n'ebikyala bite ne bannange olunaku lwaleero eri mukulu wange ate nga the same time mukoddomi wange nzize kukima nkoko wamba kiri ekintu kimu. Mukoddomi wange azze tubategeeza ng'ennaku z'omwezi 7 tugenda kubeera wali ku Jahazi ng'abakubira endongo ebitadde bikole ki ebitadde bite n'ennyimba endala zonna naye ngenda kuyimba bisimbire muko munange bw'anaatwala mwannyina. So n'olwekyo guys tubeereyo on 7th of September agenda kubeera ffenna nga tuli awo nga tuyimba luyimba kubimba. Don't miss. Number 4 wola be there or be nowhere. Ndowooza mubiwulidde era alabiddwako omusajja wattu ng'ayoyootebwa nga bamutereeza buli kimu kaviiri buli kimu, era nti tubalambale just tuli ku butikitiki kati ssaawa busaawa kijja kuba kitokota kisaanikire. Ate ye omukulu Gravity Omutujju ne siteegi munnange yayimiriziddwa dda, bwe batyo yakyogera bamaze dda ogiyimiriza. Kankulageko kati. Ate munnange bo abaana ba NUP beeyongedde okubanga bawanda muliro eri full figure, era no simanyi oba naalusimatuka
Yes, bwino kumeza nyingidewo atenga ni musajja munyivu nnyo olwaleero. Kati njagala kugamba kwene empanama. Nkiddemu njagala kwene okugamba kwene empanama gye bayita full figure. Gwe full mazi mbadde njagala weewummuzeeko otule wansi oterere. Nali mmanyi wayiga n'otegeera n'ofunamu okutegeera. Naye obusiru bukanya kulinnya, tempuli kyekanya kulinnya y'obusiru. Kati mugenda ne mutuula kativi kammwe akoono omufere gwe bayita pasita Bujingo omufere. Ne mutuula n'aka kasajja kammwe kasemyaka. Ne mutandika okubeera nga mumanyira abantu. Ne mutandika okubeera nga mwogera ebintu ebitaliimu magezi. Wangi ebitaliimu ki? Ebitaliimu magezi. Kati njagala kugamba fulumazi. Wavuddeyo n'okola video. Ng'oli kativi kakekisiru. Ak'omuyaayi, ak'omufere Bujingo. N'ogamba Bobi Wine senga baamutidde ddala. Ekyo kye baamukubye tekyamaze. Kati njagala kugamba fulumazi. Teweetagana kubeera mu bantu gwe wambizi. Weetaga kubeera mu bijanjaalo mu kasooli. N'obeera ng'okuuma obunyonyi. Kye bayita sikweya kulo. Gwe weetaga kubeera sikweya kulo. Ezikuuma ebirime. Obunyonyi ne bugana okulya ebirime. Weetereze wambizi. Nali nakuggyako engalo. Naye kati baaba nageza okulaba ng'obusiru bukanya kulinnya temperature. Ngenda kukalakata. Ngenda kukalakata. Ngenda kukalakata. Ngenda kukalakata. Ojja kufuuka engege. Ojja kufuuka engege gwe wambizi. Obusiru bukanya kulinnya. Kati gw'olaba w'obeera mu NRM olaba oli w'amaanyi nnyo. Oba tosobola kufa. Ne bannaye oba ebisirusiru bino byavaawa. Kambitereeze mujja kumpa ekirabo. Gwe. Ate bo ba MPs ba NUP bakiguddeko. Bagamba nti bano bakisuusizza. Bwe balaba akantu bonna ne beesooga kamera naye nga bakola. Naye ba MP ba NUP mulekerawo tusiriwaza. Ba MP ba NUP mulekerawo tusiriwaza. Mwe mulabikako nga wali muli mu kamera buli wootegeera waliyo kamera ne bizunze ebitu ebisirumu abasinga matako mmwe. Okitegeera mulekerawo tusiriwaza bino bya ddala bye twazzeemu ba MP ba NUP mulekerawo tusiriwaza. Mulabikako nga waliyo kamera. Go back to the ground. Mukole activism. Temuli ku ground mwe abasinga temuli ku ground. Mudde ku ground temujja buzinga waliwo kamera. Temujja buzinga muzze kwekubisa selfie wa president ne president waffe nkusaba muganda wange. Ba MP bagobe magere. Badde ku ground buli MP da ku ground mukole activism. Temuli ku ground wadde n'akamu mmwe. Ne mulabikako mu kamera temugenda wadde ku TV kwogera interview tewali wadde omu kumu agendako n'akyaliyako radios ne mulabika wamu nga mutegedde waliwo kamera emagere nga mujja. Eyo stage y'omukulu Gravity omutujju ate nga tuvuddeko eyo munnanga abantu beeyongedde oba bakyayongera okubanga ate beesoga amaka g'omukulembeze w'ekibiina kya NUP omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bagendeko omulaba munnange n'okubanga oba oli abamukubagiza oba okumususa byayitamu naye ate obulumi akyayina bungi nnyo bamutwaliddeko ku birabo eby'enjawulo nga we tulaba wano era ng'ewoolabye olunaku olwaleero munnange yadde gw'omulaba oyinza okulowooza nti ali bulungi naye agambye nti obulumi bukyali bw'amaanyi nnyo naye akakasizza nti abantu bano ajja kubanga abasuwenga nti naddala oyo omusirikale yaduumira n'oyo ye kennyini oyo yasika yajjayo akagundi ako akatyagaasi n'akakasuka nti ayagala batwala mu kkooti katusuubire nti oba oliawo bwenkanya bunaavaayo anasobola okuba nga afuna justice omanye ebya Uganda nabyo si byangu kakati katugendeko emitiana ate munnange mulowooza emyaka 5 tegenda eggwako bayimupi batandise ate okuba nga oba oliawo bajjukira abalonzi baabwe omukyala Honorable Joyce Baagala Ntwatwa atonedde abalonzi be obugaali buli omu akagaali munnange biibino omulimu guno gwokoze ogw'okutuwa obugaali wenga bannasinga singa bulijjo gwe ababaka bonna balabira kumpi aba nga bakola olwo kati sooka ojje wano
omulimu guno gw'okoze ogw'okutuwa obugaali wenga bannasinga singa bulijjo gwe ababaka bonna balabira kumpi aba nga bakola olwo. byebyo anti munnange budde bwakwetega bayimbi ate amalala ge mbadde n'akafuna Bebe Cool yaguze ennyonyi. Bimbi no munnange si bigambo byange saagala kusala mugambo. Mwe abantu balina ssente Uganda naye ate abantu balina ssente. Nza Bafana yabiyimbako. Abantu balina ssente naye ate abantu balina ssente. Obanga oli mwavu beerayo kabo bwavu abantu balina ssente. Obadde okimanyi nti nno Bebe Cool yena nyina Afrikana. Kati nabitegedde eggulo nga maze oggula helicopter. Obadde okimanyi nti Bebe Cool yaguze helicopter. Sharinga video eno kano kalala mukko obanga amenti Bebe Cool baba kabeerako ne kabeereko bonna. Abantu balina ssente naye abantu balina ssente. Tewali muyimbi asinga Uganda ssente nga Bebe Cool. First of all, Bebe Cool alina company ekola enguudo. Ekyo kyobadde okimanyi. Anazitwakisa ziro bedi zani ziguleda buli kimu akiyina. Oyo ye Bebe Cool sharinga video nkwe information. Ekyamutumiza big size yesawa achanjule. Okimanyi bulungi nti no Bebe Cool yayingiza helicopter. Esawa zino eri kibwatule. Okimanyi nti Bebe Cool yena nyini Afrikana. Bebe Cool olina ssente. Mwe obanga oli yala kabalulwo abantu balina ssente mu Uganda wobuuka abakaba bibyo. Musajja mukulu Bebe Cool kalimba buulira tubitegedde tutya. Oluvannyuma lw'okuba oluyimba lwe bayita Love Every Day. Oluyimba olwo yalukuba dda Love Every Day. Yalukuba dda. Kati wakuba oluyimba olwo nsajja mukulu Bebe Cool. Waliwo omugagga ali South Africa eyo. Alina mukyala we ng'ayagala oluyimba olwo. Kati omukyala oyo ku birthday ng'agamba nti nno ayagala muyimbi w'oluyimba olwo. Yagenda okumuyimbya ku birthday eyo Love Every Day. Nina kayimba kumukamanyi ndowooza. Munnange ng'omukyala agamba ng'atumya Bebe Cool. Bebe Cool si yali ayagala y'okubisana nnyo okuba n'ebyakabi nti Bebe Wine waba n'ebyakabi naye abyagala. Bobi Wine n'ayita Escalade n'ayita Ama Bobi Wine n'agireeta. Bobi Wine n'ayita Bulletproof naye n'agireeta. Bobi Wine n'ayita Range Rover naye n'agireeta. Kaakati helicopter naye eryato lyamulema. Bebe Cool bamuyita ku mukolo agende ayimbire omukazi ku birthday. Musajja mukulu ng'asituka wano nga bamuwa omutwalo gwa $1 mulamba. Ng'agende South Africa big size oli waddala. Mwezi nyanya abayinamu oba yinamu bakyaliwo. Wamala okuyimba ku mukolo omukazi ng'asiima ng'agamba daddy I wanna give this helicopter to this man because I love this song. Ntie let me give this song. Let me give this helicopter. Bali baana bagagabanya helicopter nyewaka kuliko eri enkadde yasooka. Nenga omanti bagamba nti kikadde nga techa bay kiba kya bay. Togamba nti kikadde mu nkadde. Bebe Cool nga tamu helicopter. Nga bamusasula n'omusolo. Nga bamwale sene zigitika. Bebe Cool nga tafuna helicopter watu. Kati omusajja nga mugamba. Tina ye helicopter ajokuwa naye will you manage it? Nagamba yes. I'm a businessman. I can manage it. Namugamba yitaga omuntu nga alina sente nnyingi. Namugamba yeah, namubuza business zalina. Namugamba I have Hotel Africana is my. Namugamba do you know Hotel Africana? Namugamba yeah, it's my property. Nenzikiriza nengamba salute. Era olabanga abantu kati Uganda tewali muyimbi asinga Bebe Cool sente. Big size. Omuntu agenda okwetuma erinnya ebiseera ebisinga mutuma abaana amugenderedde. Bebe Cool sharinga video alina helicopter. Bebe Cool yananyine Africana ndamuyogere yafunye omutwalo gwa $1 yafunye helicopter yananyine Africana ebya sibimanyi ebyo binategeddeko. So salute Bebe Cool wabale kufuna ebintu byakabi ebyo byonna naye nze bamanye kusaba kintu eki kwata helicopter eyo oyivuge artist nze atambuza amawulire onoonye nange onvugeko. Yeah.
mu helicopter kuba tunyamagana nyaga nene eyegenda kwera private jet Bebe Cool oli mulalamu baagala nnyo sharinga video teri muyimbi asinga Bebe Cool sente owaayi ndowooza obiwulidde nze kankusabe nzikiriza mbe nga nkwerekereza naye nga weyongera okuba nga weekumidde ku mukutu guli gumu gwokka NCK TV era woba nga tona subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde nkomawo nabyo